banange sibuuse sibuuse Amwebale fayiro bagigadde bugazi terinayo mama fina webale menyanindekani nabandange sinagwe menya bafango ni mwenna banayi bakiraka ba state court mwebale tuba mwana waffe mu season banayi mwebale tubeerera bakisa omulamuzi webale tubeerera wakisa prison mwebale tubeerera babadde bagamba nti banuuku baki era abakomerera aliyeni agenda kuyimba munkuuka agenda kuyimba aliyeni twagala okwebaza mama Fina omusawo w'ekinnansi akola mama Fina webale kunyenyansa mama w'eggwanga webale kunyenyansa asi mama Aleni waletera olugoye olwa mama Aleni lumu letera esati ya Aleni emuyoka omusango kiwedde omwana w'omunyumba okubaolumba abatuvunaana bona tebabimanyi nga mweyagaddemu abaana mweyagaddemu bagambe tebavunaana Aleni kiwedde mama Fango niwetaaga okuwujjako bannange mama Fango niwetaaga okuwujjako kuba olwanye waliwo omwana omusajja abadde ayonoonya ekintu kino kisa kya Mukama kisa ky'amazzi abadde ayonoonya ekintu kino kisa ky'amazzi abadde ayonoonya ekintu kino yavaayo n'ajjamu empale n'akunamira Buganda bw'ati okunamira otya Buganda bwe kisa kya Mukama mama Fina atuwadde namba omusango tugenda wa amu ku kisawe kya amu katugenda kukola show ewa hamu sente zivamu zigenda kuzimba ddwaliro esente zigenda kuzimba ddwaliro lya Fango kubanga Aleni asibiddwa nakulwanirira bulamu bw'abantu Aleni asibiddwa nakulwanirira bulamu bwa mwana yafa esente zivamu tugenda kuzimba eddwaliro eriyamba abantu enkwacho tugitwala wahamu embozi ekomera mu nkwacho festival ya December sate first na 26 tugenda 26 tuli Kiwatule mwali mugamba takola emirimu gye kati atandise emirimu gyatandise ekyalonza presidential advisor gy'emirimu gyatandise mwali mugamba tajja kuvaayo era mubadde mukuba empawa mu abaana bano naye kati essaawa mama kankana amwebale fayiro bagigadde bugazi terinayo mama Fina webale menyanindekani nabandange sinagwe menya bafango ni mwenna banayi bakiraka ba state court mwebale tuba mwana waffe mu season banayi mwebale tubeerera bakisa omulamuzi webale tubeerera wakisa prison mwebale tubeerera babadde bagamba nti banuuku baki era abakomerera aliyeni agenda kuyimba munkuuka agenda kuyimba aliyeni twagala okwebaza mama Fina omusawo w'ekinnansi akola mama Fina webale kunyenyansa mama w'eggwanga webale kunyenyansa asi mama Aleni waletera olugoye olwa mama Aleni lumu letera esati ya Aleni emuyoka omusango kiwedde omwana w'omunyumba okubaolumba abatuvunaana bona tebabimanyi nga mweyagaddemu abaana mweyagaddemu bagambe tebavunaana Aleni
Chiwedde Mama Fango niwetaaga okuwujjako bannange. Mama Fango niwetaaga okuwujjako kuba olwanye. Waliwo omwana omusajja abadde ayonoonye ekintu kino kisa kya Mukama. Kisa ky'amazzi abadde ayonoonye ekintu kino. Kisa ky'amazzi abadde ayonoonye ekintu kino. Yavaayo n'ajjamu empale n'akunamira Buganda bw'ati. Okunamira otya Buganda bwe kisa kya Mukama. Mama Fiina atuwadde enamba. Omusanvu tugenda wa amu. Ku kisaawe kya amu kwe tugenda. Musanvu tugenda kukola show ewa hamu. Sente zivamu zigenda kuzimba ddwaliro. Esente zivamu zigenda kuzimba ddwaliro lya Fangooni. Kubanga alina asibiddwa kulwanirira bulamu bw'abantu. Alina asibiddwa kulwanirira bulamu bwa mwana yafa. Esente zivamu tugenda kuzimba eddwaliro. Eriyamba abantu abana. Enkwacho tugitwala wa hamu nga musanvu. Embazi ekomera mu Nkwacho Festival ya December. Sate first na 26 tugenda 26 tuli Kiwatule. Fena mwali mugamba takola emirimu gye kati atandise. Emirimu gyatandise. Ekyalonza presidential advisor gye emirimu gyatandise. Mwali mugamba gajja kuvaayo era mbadde mukuba empawa mu abaana bano. Naye kati essaawa mama kakana Sana